nina amanya aliko TJ kati ndi Jojo mama kagande buli wenchusa oyina erinnya eppya abaana bajjanga ewaka nga bagamba mami TJ wali kati TJ yani TJ yani ate kati awulira Jojo nagane mwana wange nazaala gwe buli bwetukyusa buli episode mba n'erinnya eppya wasomako ne Desire ne MC Cuts Hey. Bali bagaga MC Cuts nga be bagaga b'okusomero ne Desire nga ajja yevuga maka tu. Nkubulira buuza abaana basoma ku Makerere High. Bo bali classes gundi kali class higher. Nga Desire ajja maka tu nga yevuga nga kwata 3310. Ne MC Cuts oyo nga bagaga. MC Cuts era bwe omuntu yanga mu MC Cuts bagaga. Cuts ne mukare yonna olanga adina class. Kati balinga bagaga nenda sube Makerere High okuli abana babagaga okwo ne Desire sirimu erabira ngajja yevuga kati alanize buli kimu omuntu kyetaga mbula munchi na kati gena kuba arrogant nedda nzikiriza mba arrogant alani nzikiriza mbe arrogant kansoke nesome bangamba nesoma alani kanesome buli kimu omuntu kyagala mbula munchirina wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Simanyi gyeri weri soko iwa mu kawaii hey kano ke kange Jojo obulamu bw'ensi bunyuma ng'omuntu olina mukwano gwo omweyagala kali katya Jojo kali kati waliwo ekiseera wootuukanga kati omuntu akulaba ku screen anyiiga bunyiizi nze nyiiza bali nyiiza bali abamu bantunako butunuzi ne banyiiga ne bwe nkola kekoloza biki ne bwe nkola kakola bubi mikwano gyange kalina sirimu bannanga oluusi mundeke mikwano gyange bannanga oluusi mundeke Jose noonyaawo kugundi ya Jojo kanti kubeko esimu Vienna genda mu bathroom olaba esimu ya mami is in the bathroom the big phone it's the one that is having our money I'm supposed to stroll on that phone simanyi mbadde naye awo nga tubega emmere oba si ekyo eyo at least nsula wano tolina gyolaga anti eyo erimu oluseke lwange naye okubyenza oluseke n'okamala okubyenza oluseke n'okamala mbadde ku Serena eyo mbadde emikwano gyange bannamawulire ba Ibra ba Dayasi bonna nga baŋŋamba ne bannanga abaana bali bannamawulire banjogeredde ebigambo onkubidde nga ndi ku Serena ne bagamba kajojo kamuyise kamuwe ssente omulaba atudduseeko nze mbaleseeyo ku kivulu kya buddo bali mukuwuliriza naye okujjako ng'oli mulalu ng'omanyi olina oluseke lw'osobola okuvaawo nga kuliko zira eziwera lwaki oba osigala awo nze Jojo nsindikidde message n'oŋŋamba Alan, what time are you coming? Where are you? Awe nkomye okutegeera era ngambiddewo Jose ne Deki ne mbagamba pack the bags. Pack right now. Budonja banoonya. Pack right now. Mwana gwe tumenne bese mambi aginoonyezaawa. No se mubuze mu kigundi. Agirabye? Where did you find it? Oh, Vienne, thank you so much. Thank you, Vienne. Thank you. I love you. Ye Vienna. Ye Vienna. Antu salako a Vienne. Oli ye Avi, ono ye Vienna. So together is a Vienna. Hey. Yeah. Kati byebyo nno we twogera obudde buno tuli ku app egenda okusindika ssente. Ne bannange. Mundeke nywe kawayini nze. Jojo. Bambi akaseera akobadde wano. Oba kano kawayini baketa batya? Actually this is the Malo.
This is a Malo. It's from France. Malot. Malo. Atenda koti. Tetukogera. Calvet Malo. Now to Calvet Malo. Kano tokogera ogamba Calvet Malo. Bwe bibeera. Naye obulamu bw'ensi eno. Alan. Eno anti kati eno app ndala. Eno number ki? Airtel. Yeno yeyo. Okay. Yeyo. Anti kati nino okuddamu okusavinga butu. Sagala nakubuzaabuza ndekisooka enninde omala nyinza okwogera ennyo n'obuzaabuzibwa. Teeka ku eyo. Is that the spelling? No, it's single L, single A. Yeah. Then Alan is double L. Yes, that's Alan. Otandise oluzungu nkulaba ojjirira. Jojo, nze nno lwakwata onkwata bulungi naye nze Jojo oluzungu olwange. Nina mamange ali Adija ali dandani awo naye antiya. Okay, ndabe app cheno gye tuliko. Kati bali mu kuteekamu password. Jose nakugambye zimba emikwano emirungi. Oli eyo osiba mu katale Mmengo omuzannya ludo. Oyo Jose abeera mu katale bazannya ludo ne banne ne mugamba abasajja baludo baagazaaki mbuje mikwano gyange. Kati abe emikwano gye nnina. Omuleseke nakasero. Omuleseke nakasero. Mulese. Tuli ku Sheraton. Laba abaana b'olina okuba nabo. Bamaze? Ngena mu banka. Security features nga nnyingi. Olimba. Emisoso gy'oyitamu okujja ssente ku banka account ozizze wano. Nayi cruise tasirika. Mugenda kunjogerera. Sente nazo ebakawa kakalaluka. Kati yakawadde ssente. Mune lwaki abantu bakuyitaka. Anti obutono ombuluddemu. Naye omanyi kyekitegeeza okubanga olina obusobozi obulya by'oyagala ne weekumira mu sayizi. Ekyo kintu bakitegeera. Ekyo Jojo. Nga olina obusobozi ng'osobola okulya byonna by'oyagala naye n'ogamba omanyi sijja birya. Kubanga okusigala mu butono kye kintu ekisinga obuzibu. Kininga omuntu ayeeyerusa okusigala mu bweru nakyo kintu kya bbeeyi nnyo. Era abaana beeyerusa mu baki okusigala mu bweru nga mweru kya bbeeyi. Prima nkutadde. Abaana bw'omusanga nga asigadde mu bweru for more than 15 years ate ng'ebizigo tebimuyisizza bimanya quality y'ekizigo kyaliko ya waggulu ne care gye yeewa ya waggulu kubanga bw'oba quality ya wansi era bitandika after 10 years bitandika okukuba kibooko ebizigo. Era omuntu asigala mu bweru for more than a certain number of years nga tagubye takoze biki takulubuse omutya it's very expensive. Kati n'omuntu asigala mu butono ng'alina ssente mutye. Eyo discipline y'amaanyi. Akasente kootaddewo kakulu. Nanti kubanga olina obusobozi okulya byonna by'oyagala. Kati alanyoze keki nina nnyumba enejjudde emmere. Ng'olina obusobozi okulya kyonna ky'oyagala naye n'oba ne discipline ne weekomako. Mune yatenze ekyo mbadde sikimanyi. It's hard. Staying in shape is hard. Naye n'okukuuma ssente kizibu. Ssente ezo nazo nzibu okukuuma naye ate omubiri guli haada. Ssente zikoleka nnyo okukola omubiri it's haada. Bwontuma million 10 nsobola ozifuna mu mwezi naye bwontuma 6 pack ennema mu myezi 5. Bwongamba million 10 mu mwezi nsobola okugatakata n'enzikola naye bwontuma nti nkola olubuto omubiri mu myezi 5 bantuma eggulu ku bigere. Omubiri tegukoleka. Era nina nze abantu bensinga okuwa respect. It's the transfers come. Semanyi wani Zakmaya. Gwe soko ondeke ndi ku interview ndi ne Jojo. Zakmaya soko ondeke sekawere ndi ne Jojo. Zakmaya omanyi. Era nga gwe kyoba omanya. My phone is happy. Your phone is happy when you're with Jojo. Jojo, what have you done? Gwe Zaka.
gweza kumaya oyo muveeko nawe tumya ebibonzi byaffe ono omwana atadde ssente ku ssimu yange Mami Jojo yaje Dubai naye kweka n'agaana saagala zaaka mulabe ennyo mugagga wange zaaka mwesonyiwa omugagga wange nze nina okutuusa ne bwaba Dubai tomufata oli wanzira ku papazi. bro tuli ku Sheraton bro. I'm sorry sir. Thank you, I'm coming there. Kali. Bambi is my good friend, Vibes UG. Oh, you get a vibes. Okay. Okay. He's a very good friend of mine, Bambi. Ye mutono bwate nnyo. Okay. He's my good friend. Era Bambi bomusanga e Dubai. Ngenda musanga wa. Alani abantu sibasanga like that. Just because gwe njogera nawe doesn't mean buli muntu ngenda musanga. Deki okawulidde. Yeah, no, I'm being honest with you. Ngenda musanga wa. Sichogera mbubi ngenda musanga wa. Alani. Oyina edduuka e Dubai. Yeah, ninayo business but sirenga bintu nti no supermarket bajja kunsanga nga ntudda. Wala ne kakati wana Uganda ninawo business ni abantu tebansangayo because it's appointments. Yeah. Nejo jogeze? Nnyo. Mere. Kampala. Mere yawa. Madendia. Kamba ku bana bakendeze. Girls. Abagenda mu kisenge. Do you want to go to the bedroom, please? Thank you. Thanks, girls. Avien. Kensunga okwagala. Kaya kato. Kagondi kekani? Avi. Mulalu nnyo. Oliyimba. Aina kati omukulu anfaanana. Naye ate aina character ya taata we. Mukakamu. Omanyi mwamitera mukakamu, very calm. Kati omukulu anfaanana mu face, naye ate personality ya taata we. Kana akato okafaanana taata wako ne character yange. Kalalu kako. Naye ati abaana mbaliisa ki? Mmere ya bulijjo obadde balya ddina tobasanze nga balya ddina. Bannange balina ebiviiri biti. Ezo kati nviiri. Kampulaga nakolako post ku Instagram. Lwako nti gwe toli ku Instagram. Toli nnyo ku Instagram. Kampulaga post gye nakola ku bawala baabo. Abantu buli omu mu comment section nga ngamba Jojo abaana. Laba ekifaananyi. Kiri mu meka. Wow. Likes meka. 849. Nviiri. Omuviiri. Naye ezo oyo za bbeeyi. Omanyi omukyotala wa bbeeyi. Kati kankwe oli Deki alabye abo abaana bo naŋŋamba aze nankuba akama naŋŋamba ne Alani abaana bano omuntu akoze atyo bafuna bwe bati ne mugamba Deki aina venansana mugambira nga Deki venansana you're bad. To Alan to good friendship Alan nino kwebaza nkoze emikwano mingi in the time jembadde like on social media people have disappointed me. Nino kwebaza nti you've been a friend and thank you. I'm humbled. Okirabye Jose tonyiga tozima mutima. Omanyizi Alan abantu abasinga tebantegeera. Era bangamba. Abantu abasinga tebantegeera. Lero no byani byengendo okunyumiza nga bingi. Waliwo omwami yansanze ku TikTok ne muwe namba yange ya try to business tugenda okukola bwe nagenze mu office ye nambuuza ne Alani mubeera mutya n'akantu ako because it's Katolaba Alani you've had abantu bambuuziza nnyo Alani obadde ne privilege ebeera nange olunaku lwonna. People see me for 2 minutes and they think they know me. 2 minutes, yeah. Yes, so I ku TikTok like for 2:30. Over just you're in front of a camera. People have to understand. We have personalities. Nina personality ya camera. And nga Alan sukulimbye nawe ozanya katemba. Camera yo webe tutunuddemu. Nina ebintu byensobola okukola off camera n'ebintu byensobola okukola camera. Especially kati ffe abalina platforms ezirina okutambula. Waliwo ebintu by'omanyi bino bigenda kola vibe.
kati nina obuntu bwenjogera nga bwa vibe but nobalaba nga bakitute serious like that's the reality nebeerabira we are all actors and actresses that is kati nze my real names I'm not Jojo Keteira sina passport oba kyeriko Jojo Keteira okimanyi those are not my names yes. but those are my online names so bwembeera mu Jojo Keteira mbeera mu personality ya Jojo kamera bwevaako ndi Mrs. Taylor ndi mama w'abaana ndi CEO ndi musawo wa sikini siri Jojo Keteira nga ndi mwezino personality zange endala bwembeera ku clinic mbeera musawo mbeera very professional bw'osanga ne bakla oloza Alan mbaddewo ntya nkola business zange zonna kyebuuze nti ntambuza ntya ansa yambula ntambuza ntya wajja UK n'olaba kliniki yange ku size gyeriko kliniki yange ya wano ogiraba business yange ye Dubai wano ogiraba ojagiraba n'ekizimbe kopangise UK mbeerawo ntya nenkwasaganya business ezo nga siri serious onsanze wano nongamba Jojo bana abana tebakumenya tulaba omukozi onsanze mbawe emmere nkola buli kimu obadde mu nyumba yange ng'etukula nogamba sina mukozi we have our personalities and I switch on nengamba kati kan switching on Jojo kamera bwe ntunulamu am Jojo kamera bwevaako ndi Mrs. Taylor ozambadde wonta nemba n'omusajja y'omu myaka 12 kebagamba nti kalina empisa embi myaka 12 ntudde nfumba kuziza abaana bange nkoze business zange kati abantu tebakitegeera ondabye for 2 minutes ate olaba Jojo ye gwe njagala mumanye and I want you to know the Jojo as long as ndi mu character ya Jojo Keteira Jojo ayine fujo lyakola online nine ebitu yange aneze kyanyamba balamu bange tebamanyazi Jojo kyewuunyisa nno ate kyewuunyisa Jojo manya ga ku screen they are not my government names bwenkulaga passport yange muli mumanya malala eya red gwe manya bumanya ID gye nnina driving permit biki tekuliko sina wenina kintu kiyitibwa Jojo nendaga muntu yange teriko Jojo so Jojo manya ga ku screen so bwe balaba Jojo ku screen balooza kininga okusanga abamanyira ne bajja nga bazunza akamanyiro ne bakumanyira but your character ina kuba ya ku screen ate ino kusigala ku screen ate enkolera kyerina okukola because it serves its purpose kat Alani oli Mama Brighton you're not abamu bajja kumanya nga nenga Mama Brighton asisi Alani tulina abantu abatalina multiple personalities mbasaasira obulamu tebubanyumira obulamu bunyumira nkera kumacha nembeera Jojo nenkole fujo nenzijako kema nenfuka Mrs. Taylor nenfuluma ennyumba nenfuka musawo ekitegeza Jojo ewaka Mr. Taylor aina mukyala nnyo how would I have done what I do nga siri organized bagamba oli arrogant nnyo abagagga bwe batyo bobeera omugagga ofuuka arrogant it's normal boyogera ebintu people take offense it's normal anti omanyi lwaki mmera bwotyo omugagga abatalina kyakwagalako gwe akubuulira ye kiye ate kati nze personality yange naturally Alan nze ndi outspoken nze ndi straightforward because of my personality Alan nja kugamba Alan jamu socks zimpunyirira nedda mbadde example nedda mbadde nkuwadde example nti Alan personality yange ne bwoba owunya socks nja kugamba jamu socks zimpunyirira it doesn't kati ekyo bagenda kasala Jojo yagaya nikuza owunya socks abandi ageza bugeza temutandika biwozi byammwe kati nze because I'm like that is me nze Alan nze omuntu mubuulira nti genda mukinabiro nawe go freshen up so because I'm like that yes because I'm like that some people nga omuntu wentondo naturally ajja kunyiga nze Alan I rather ojo ngambe Jojo kano ngambe okay Alan omanyi sorry about that kigwe alize kuba nze sikuma busungu nze ekindi ku mutima nkyogera nze sikuma busungu nze newuunya abantu nawala n'omuntu myaka 5 n'omulala emboozi yalinga kyamulemeddeko nze azilongaza omuntu tannemerako sikuma nze nina abaana bangi abavume ku social media najja mu inbox naga Jojo I'm sorry nina kye nakola 2 years ago nakuyisaamu egaali biki can you nemugamba it's fine ne Rich Wagano omusonyiwa yalumba business yange nina ebintu bibiri byotalumba bolumba business yange ne family I can't nebine byange nti nolumbye enzo kalinga embwa biki ebinaye batuvuma ebitakyatuluma kati Jojo speaking fairly I don't want you to get so pissed but I want you to nyoka wine okinyonyole bulungi n'obulumi bwe bwava obwakyo Timo yakola ki Barrister Timo and I don't know
singa nkimanyi n'alikugambye nga bwe nkugambye nti Rich yalumba business yange nkimanyi kye yakola ekyo ono sikimanyi namulaba lulinga agamba sikagala bwagazi. There are people who just don't like us. Waliwo omukyala bamita Sengasi bamugamba Jojo ya dada nga nnumba ne bamugamba Jojo yakola ki nagamba sikagala bwagazi nga talina reason. Kati oluusi bayinza okuyungawo bistole n'anoonya reason kubanga agenda okulaba ng'ekyo ekya sikwagala bwagazi. People are not buying it bagamba yi bantu mmwe n'anoonya kistole kyateekawo n'akiremerako. Ne sigenda kulimba mubuuze kye nali mukozi nawe mubuuze. I don't think soogerangako naye. Soogerangako naye simumanyi. But is it true wagamba nti oyagala mu deporting and you're working? Let me tell you something. If you hate me that much, I'll give you the same energy. If it's possible nga nina abantu abasobola okunyamba omukwata mu deporting, yes. Nange nja kutuusa ku bulumi. But I think Anti Alan kankubuulire, I'm gone past being civil with people. Abantu batuvuma n'akutyoboola n'akuwemula n'avuma bazadde bo n'akuwemula n'akukola buli kimu n'omutula n'omuleka n'enkya n'akomawo n'agufuula muzannyo. People call us kati nze kankubuulire. Someone called me n'agamba Jojo kankuyambeko nkusibira ono omuvubuka. People call us nga batuwa offers okusiba abantu. Ani? Somebody in Dubai. Someone offered me nti katumukusibire. Nembagamba nze mbadde sibiriiko. Nze mbeera UK. Simanyi mateeka gaali. Nembagamba Jojo buli video gy'anaateekayo tugenda gitereka. Tugenda mukusibira. Nengamba okay. If you want to do it, byammwe. Nze nembibalekera. Bansaba nti naye tugenda kwetaaga ABCD onofuna affidavit. Nembagamba okay bo baagala kikola. Kati ala ntulaga kino kakikolere ng'ogaana ng'omuntu asiba kuvuma. Nze bali bankubira ngamba mutulekere. Temulina kye mwekola. Nkubuulidde Alani. Temusinkana nko yadde Alani, musiyemu. you've known me for a long time. Yes. Siri mulimba. Singa nkimanyi nti namukola kino nali kigambye. Nti namukola kino namumma ssente noba namuvuma sikimanyi. Soogerangako ne aleete chat, aleete wadde WhatsApp nti Jojo wuno nga twogera, wadde TikTok, wadde kubanga ne TikTok erina messages. Aleete messages zonna nga twogera. Soogerangako naye. Jojo ngenda funa timo okugundi Kati ku Zoom. Nze people contacted me ne bangamba mutu katumukusibire. Konze mu kikola mute ne bannyonnyola ne bagamba buli video tugenda gitereka tumuguleko omusango. Ne mbagamba ne banjibipitiramu. Ne bagamba yenenga omusango gyeguli ne bagamba gyeguli. Ne mbagamba okay go ahead mwabamanyi. Boy bagalo chukula nze nabanyira nze ne bamanyira banvuma ne bakola byonna byonna tebikyannuma. Omanyi bolo nze kati Alani ningene meza ogikoona n'okola kitebikyannuma. Gwe tolumwa. Munango omutima gwakaluba Alani. Tebikyannuma. There is nothing you can say that can hurt me. Nina ebintu bibiri byenkuuma. Family yange ne business yange. Kubanga business mwenzija sente ezimpa obulamu. So teyavuma business. Teyavuma family. Avuma nze. Kachovula zinali sibifaako. Anvuma bali abanjagala banyiga nti anvuma. Ne bagamba katukusibire mutulekere. Buli video gyateka tugera gitereka. Ne bagamba balina videos nyingi ez'abalala bazavuma. Ne bagamba okay bo bamutereka dda. Omanyi obeera ng'onyiza abantu. Ne ngamba okay mwabamanyize sibirimu. Ne bagamba kale. Era mbeera eno banoonya batubiji ne bagamba tugenda kunoonya kino omusango no bagumuggulako dda ye takimanyi. Ate omusango teguvunda. Kati nze not that nyagala si otega kyenkunyodde nze sibirimu. Naye bwe bajja ne bagamba Jojo sign here I'll sign kubanga nanga nvuma. I'll sign. Nze njabaleka batambuza omusango gwawe bagutuse gye bagwagaza. Nze bagamba bwe tujja ne tugamba twetaga ABCD from you n'okituwa nti nja kibawa. Kale tebagenda tebaddanga. Kati simanyi eyo gye banoonyeza evidence oba information ya leaking nga bituufu. Neze sibirimu. Okitegeera? Bali abakirimu bali eri. N'ennaku zino ebintu ebisibya ndabye wano e Uganda basibya abantu nga musibisiza musango ya omuntu gwe yavuma ali eri. Bambi olaba gundi bamusiba. Ate nafuna baba siba Coxon manyi. Ne yavumanga. Ate bali bagenda musiba nange bambuuza nti do you want to be partner wakuva ne bagamba ze sibirimu. Bo begatta ne bamusiba. Nga bali mu America. Julie ne Rebecca yatugattanga buli mukazi alina ssente ng'amuvuma. Nemwe kankubuuzeyo ekintu kimu.
lwaki abannayuganda babavuma nga mulina ssente mulabika muli arrogant nekankubulya kati waliwo abantu waliwo omukyala bamwita Rebecca agamba Rebecca tayogera kale nze ndi outspoken nze njogera nzija ne ku kamera nenjogera nenkuba banda Rebecca tayogera nobasanga nga bamuliko bamuvuma Rebecca tayogera kati nogamba kati nze bamuvuma ne Rebecca bamuvumira kyenkugamba ola naye tomumanyi nene oyo wokibedi ayina agency ye she's doing fine tuli myaka yetaaga kusembeza she's quiet she's reserved mukwano gwo yali mukwano gwange tetukyali ba mikwano but maybe in the future tujja kugane kati nga bwenda banga bavuma Rebecca osana be mukwano gwange bwenda banga bamuvuma ninga kati Rebecca atayogera mu muvuma si ye muntu ajja ku kamera ne Julie bamuvuma ndabanga bavuma Julie talina gwayo Julie akola bintu bye postinga bintu bye kweyambalira ngo yeze kwerabikira bulungi nobula banga bali ku Julie bamuvuma ne bamuwayiriza buli kimu kale nze njogera myama outspoken nze ne business yange eri mu banna Uganda but these people their businesses they don't even need Ugandans ne babaddako ne babavuma omuntu nadda ku muntu n'amuvuma n'amuwemula n'amuliisa buli kimu kati nze kubanga nze Jojo naguma nze nakuza mpaka nze tolina kintu kyosobola kuntaka nze tolina kintu kyosobola ebigambo kalona Jojo kaweddemu kakyakaweddemu ndi wano njanywa omwenge nkyalina ssente mu banka business ekola kiki ekiweddemu mwami Taylor twesunga okudda waliwo nalabye nti Jojo kaweddemu nga bali kunze bavuma ne mbagamba muli balalu okimanyi alani ekyuma ngena kigula sente nazifunye ekyaleeza pozi ekikola kiti ekyo kyo kimanyi kyuma kyange kiki nina kire ekyo kyobwoya nafunye sente ngena gula ekye Uganda kati oli nagamba kaweddemu nga kakyakaweddemu mbati tuyongera funa sente sente zeyongera temugamba ziweddemu kiki kati nze sitegeera Jojo tonkyawanga anze ala ningena kuba mugagga kino kyo nkikubulya kino nkyeraamirizaako ala ningena kuba mugagga paka bwenyingira kabuli sina plani ya kwavuwala sina plani ya kwavuwala buli kyenkola kinyongerako sente ne bwonvuma onyongerako sente Jojo nze ne bwonvuma onyongerako sente kubanga tala nolaba tubeera wano ne basala video ngeno n'agitambuza kati ogitambuza ontuusiza gye sitaali tuuse webali okimanyi kyekitegeeza omuntu okukubira akalango nga tobiriiko obulanga abantu babusasulira abantu bakutegedde mu kaseera kano omanya bwe weeyongeddeko ati kati oli alowooza akukyaya abantu okyegera naye ate akutunda kuba eri abuuza ate Jojo yaani naye nanyiga follow okimanyi ndi mu mitwalo 10 nga nakanyingira TikTok guno mwaka gunagwirako nga ndi mu mitwalo 2 abantu ogenda okulanga omuntu akutunze kati ndi ku pressure ebintu bitunda speed si demand kati gye nnina stock adduka Alan kati ndi ku pressure nkubira manufacturer wange yangu ya body cream ziweddewo yangu ya dio kubanga te ebintu bitunda ku speed gye bayite bitundirako so sisobola kuyomba nga banvuma bankolera sente era nze nyagala nvumibwe njagala nvumibwe kikola omanyi bakuvuma naye towulira kubanga nkifunamu mpulira ntya nga nfunamu Alani omuntu Alani bwe nkuba kiboko ne kwa mitwalo 3 negaddamu ogalamire ne kuba emitwalo 3 buli kasatu siba ngogalamidde wali Jojo nedda nze nti emboko kale emboko zitya ne obozi funamu ngofunamu sente ojagalamira tukuba emiggo nange sagala kuvumibwa naye kyokka abantu olwakuvuma weeyongera sente anti abakumanyi beeyongera ne byotunda kubanga jjukira 10 terikyawo anti laba bonna mu brand yo bagikosa mune tebasobola katika nkule 10 Alani products zange rozikosezaako omanyi quality gyentunda nze asinga ekizigo mu Uganda kino nkyogera ansinga ekizigo aveeyo nze asinga toothpaste omulungi nze asinga dio tekyerusa nze asinga ekizigo ekirungi body cream yange yesinga nze asinga toothpaste omulungi nze asinga dio ennungi nze asinga quality teri ansinga mbona bakompete nabatekera roteri nze asinga clinic erabiko bulungi mu Uganda so kati tosobola kwonona brand ate nga abantu bajja abamu bajja tugendera clinic yako we bajja tebamaliza baguze bayinga bale omusanyisa obalaba toothpaste waffe wuno amaliriza aguze eyazza okubega alekayo emitwalo 3 katani afiiriddwa kati 10 terikyawo ala nokitegeera oyinza okukoza ntonjagala naye ate mu bana abajja nfunamu abanjagala mulimu abatoganiza ono omwana ansanyusa because jukira tulina personality zanjawulo personality yange ina beesanyusa nga bagala the way I am ndi free ndi happy ngola gamza Jojo onkolera ngolina gamba kantama ngola ganza Jojo ankolera kajukira sirina container ya bintu byakuguza
So as long as ufunako percentage yange n'entunda ebyange ne biggwawo, I'm happy with that. Ngencha tutunda ebirala because the bagamba the end justifies the means. Nze mission kuba mugagga. Nange Jojo. Bw'osigala wano ojja kuba mugagga, twambuka ffenna. Nze nyambuka. Twambuke. Nze nyambuka. Naye kati ki ekikuvumya abantu? Mpalana, bujja, bwavu, nsaara. Kati alanize buli kimu omuntu kyeyetaaga mu bulamu nkirina. Kati genda kuba arrogant. Nedda. Nzikiriza mbe arrogant. Nedda. Alani nzikiriza mbe arrogant. Kansoke neesome bagamba neesoma. Alani kanneesome. Buli kimu omuntu kyayagala mu bulamu nkirina. Zali yakoogedde kaleese obuzibu. Yes, if she feels it, let her feel it. If abatakifeelinga be bamanyi nabo baruchinge point nga bakifeelinga. Nedda neka esi kampiseemu. Tugijjeko. Ka esi kampiseemu. Eze. Nesaga ate jijjako nnyo tugyongeza. Jojo, sebo lekerawo okudaala. Nedda bambi, I've worked hard to get. Teri muntu gw'ogamba nti buli kimu ekyetaagisa nze to me, kunze neyogerera. Sigenda kwogera buli muntu naye akwata akazi yeeraamirizeeko. Nze to me, byonna bye nali njagala nze Jojo. Ate kati njogerera ani? Nze siri MP. Si representing a kyalo kyonna nti bansindika mu parliament mba representing. I represent me and the Taylors. Ndi representative wa Taylor family. Buli kimu kyewetaaga okirina. Nkirina. Abaana mbazadde. Abalungi. Ate be nali njagala bawala. Omusajja amufunye omulungi. Olwokuba n'omusajja sajja nene n'omusajja. Mboko. Mashallah. Emmotoka zinalinda otanzivuze. Ennyumba gye nalinda okusulamu ngisulamu. Bwe nzija Kampala nsula Nakasero. Benalinda otanga nafuna. Bwe ndikula nya kusula Kololo oba Nakasero benalinda otanga nga ndi mmotoka tembikola. Kasaizi kenjagala nkalina. Kati omuntu akunoonya byakuvuma, takuvuma obunaku, takuvuma obugumba, takuvuma obubujira, akunoonya nabira nze kati I'm just happy with me. Ka business kange kakutteyo. Ka business ke natandika nga asaaga, natandika ka business kange awaka, business efuuse business, brand efuuse brand, products ziri mu mayumbe Finland, Germany, my products nina Uganda babiteweewa nabamanyidde ne bwoteewaana bakuvuma, bwewaana bakuvuma kati we just be ourselves, kwegumikiriza. Kwegumya. No, that's not the word. What would you say it in English? Glorify. Kwegumiriza. Ye, bw'oba tosobola kwesanyukirako. Kwekuluntaza. Kati n'oluzulu otandise okwogera olunyankole. Tukulira mu nsi nga buli kimu balina okuteeka wansi, abantu balina okuyiga okwezzaamu amaanyi. Uganda bweri. Uganda yakuteeka wansi. Wano bw'oba ne self esteem bagikujjamu ne bagikute bw'oba wekkiririzaamu ye ne bakusanga nga wekkiririzaamu ze byennina bino nze nina self esteem, self worth, self biki ne babikusanga nabyo wekkiririzaamu biki. Tebagala muntu yekkiririzaamu, wekkiririzaamu biki, bwemanyi, weepanka, weekola biki. Twakulaba tugambe nze nakulaba ngamba nina olugezigezi neepanka neekola biki nenkula nenkiriga actually it's a good thing okweyagaliza ate okwesanyukira. Tunesanyukirako ddi. Alan, you've worked hard. Nozimba ka brand ko ne katandika ne kakula. Why wouldn't you be happy for yourself? Osuubira nnyo agenda okusanyukira. Ensi yonna abantu bonna batwetolodde bagala tulaba nga tugudde. Nze nezzaamu amaanyi ntulaawo ne ngamba Jojo ndi wakabi. Omanye ebigambo bye nagamba nga ndi mu kinaabiro. Ennyimba ze nyeeyimbira. Nayimbira ennyimba ez'akabi. Nga luyimba ki? Gimme, owakabi, Dr. Bakakesasta. Benaleka nabaleka mayiro. Ze nnyimba zempuliriza. Nyana akayimba ka Bobi Wine akalala. Kayimba ki? Waliwo abandaba? Olumanyi lwa Bobi Wine? Waliwo abandaba. Nzimbala buno obusuuzi bwe nafuna. Olulala. Luyimba ki? Naye nze wendi. Mukama yampa.
waliwo n'olulala Irimba ki? luli singa music abadde ali kulimbidde lwonna lyrics zonna nzimanyi Nze ngamba nze nga nsulamu. olulimu Mr. Kataala Kantumire nze ku Mr. Kataala oli wakabi nnyo gwe totya nakuswala. nentumira balabe bange eyo abanyumirwa guno omuziki gwange eno Anaye Jojo Keteira music ze gwempuliriza aba wakabi Jojo ze music mpuliriza wakabi nyimba zinzizaamu maanyi sewuliza nyimba za nnaku sira bintu bya nnaku nze mbeera unenezaamu amaanyi ebyakabi benyagala okuwuliriza ezikuwa essanyu n'odogamba ze Jojo ndi wakabi lwaki kati neeteeka wansi I've worked hard to uplift myself ate neeteeke wansi kubanga ensi yono neekusika ate kankuli Alani bw'oba oyambuka abantu bonna omanyi bw'oba oyambuka abakusika wansi oyambuke nga bakulaba obaleka babeera bangi so nze ayino bw'olaba omanyi Alani amaanyi ge nnina Alani ndi w'amaanyi nti social media balina okwegatta abantu 10 okulwanisa Jojo omu mbalaba onateeka ku live noli ka live begatta I've seen them ono nakola ka video noli nakakwa nemaka kati mwena bastani begase stani we Nansa na stani we Katwe stani wewa nabe Bulaya bonna bastani be Canada balina okwegatta balwanise Jojo omu Jojo nga ndi eno ndi byange awo notegeera oli w'amaanyi nti bonna mukwano gwo ng'ogyeko nze nyina bangi I keep my friends private obulamu bwange buli private nnyo Alani olaba naawe tomanyi mikwano gyange okimanyi mbadde auto Eddie leero oza nkedde bukeswa nga neekuzeeko bulungi ono Rose wanyumanizie mukwano gwo wamma omanyiyo omu kati oyo omanyi omu Rose nyumanizie oyo omanyi omu ani omulala mikwano gyange bangi Timo abawala nina mikono gyange bangi nejo nabadde auto ne luli nalina breakfast at the Serena when I was with a friend bambi nina mikono gyange bangi but I decided my private life is private tobula teri muntu amanyi mulamu wange nejo waliwo oluusi lwoyogera ku kintu ntwaite kisaana. That is what it is when you're vocal. Ebintu ebimu bigenda kuvaayo babinterpreting ne batabyagala. Ekyali kikogeza ku nsonga za Shakibu ne Zali nazoogerako wateeka omukululo omuwandiiko ku Facebook nentekamu Shakibu ne Zali nedda post olaba bamulimu Shakibu ne Zali ginoonye nze kamalo bikusomera gireete otegeere nti oba nali ku Shakibu ne Zali eyo yo sigiriimu kati leeta post endala nedda njagala kusooka kugisoma gireete ensi esooka egiwulire nga nze nali ku Shakibu ne Zali nze gossipu simubeeramu Alani mu bintu bye sitabeeramu sibeera mu gossipu njagala nnyo okweyogerako actually 99% mba neeyogerako kibulanza abantu banoonya ensobi ne bagamba neeraga nneko gize neeyogerako soogera ku bantu Alani soogera ku bantu anesinga topic katwala ne tubeera wano gwambuuza nti kino n'oleeta omuntu nze soogera ku bantu n'ogamba omuvubuka atalina ssente ebyo kati Alani bw'ogenda ku wolo yange nkuba nnyo abasajja abaavu genda ku wolo yange ku Facebook posti zange zonna ziba omusajja omwavu mwewale omusajja omwavu nze posti zange genda ku wolo yange olabe posti zonna zenkola abantu omusajja omwavu nina omusindika akole bwe tunafuuka comfortable kati kubanga Alani kankubuli omanyi abantu abasinga okutwataakinga ku social media kati onoonyaje anti VPN eganya connecting mpoze Facebook ya VPN genda ku Facebook posts zange olabe njogera nnyo ku bwavu gamba simanyi era omusajja omwavu posts zange zonna buli wiiki nteekayo posti y'obwavu ku Facebook buli wiiki nzuukusa n'ennyenye emmeeza buli wiiki it's just a coincidence nti ebyazali byaliwo naye abangobeera bammanyi bukaseera mba mu post gwegenda ku Facebook yange oscrollinge simala wiiki nga sikasuseyo posti ya bwavu relationships jezireyo nga people are broke but people are happy ntono mbu omusajja atalina ssente tasaana kitiibwa tasaana respect bamuwa yaaki kituufu
Alani kigenda kuba nkankubuli Alani nga tubizeemu entondo manyi mu Uganda kati munyiiganyiiga omuntu n'abagamba ekintu ne munyiiga kizibu nnyo omusajja nga top providingira makaago kufuna kitiibwa eyo percentage eri mu 0.00001 amazima gali nti omusajja nga top providinga kizibu nnyo si muzungu si muyindi si mu China si mu Japan kizibu nnyo omusajja ata providing akufuna respect from any woman irrespective of the race nkubulira tubijjemu entondo ensi bwe tubwetambula kino ekintu kyammwe kyabasajja oganye jojo naawe omukazi osobola okunkwatirako ekiba kigaanye okwa nange enkola era tukwataganya n'omwami wange but the beginning of a relationship tugitandika beginning omusajja alina okuba omusajja bisobola okukyukira omukazi n'addayo n'asoma oba n'atandika business n'ekwatayo but wano mu beginning kizibu nnyo okufuna respect ng'omusajja to providing it's so hard zinange saatandikira wendi when I started I was a housewife nali nkolawa nali nzaala baana mwami tera yali akola but he's been a husband from day one he's provided sibeeranga kawo ne tugamba tetulina mmere batugoba mu nnyumba tetulina kino he's provided so bwe ntandise okukola nange nengattako income yange so the respect will always be there I can never take it away and also he still provides sina biru gyensasula waka sirina sente gyova business yange ekuze because nina omusajja waka akwasaganya ka business kange nekakula sente nenzizaamu I'm not playing a man's role so kino bwe tukigamba abantu oyinza okuba tuyagala kiwulira naye nga ge mazima respect comes with that provision omuwala gw'olabirira alina engeri gy'akukwatamu kizibu nnyo omuwala nga yeekulya bukimu ennyumba yagisasula emmotoka yagyeguda ateremu amafuta yitoka kati aba akwagaza ki agenda kugera nawe nga bw'ayagala Alani oyinza obutakyagala naye ga ge mazima with money comes arrogance ate buli bw'onooyogera ekintu ogenda gamba oyogera bw'otyo kubanga olina ssente oyogera bw'otyo kubanga olina ssente mugenda friction egenda kubeerawo mu relationship so kino ekintu kya ssente it's very very important respecting nga tolina ssente is impossible ne bwebeera family alina ssente gwe musinga okuwa ekitiibwa mu family so ebintu ebimu bizibu okukkiriza but it's what it is okitegeera naye kambuuze jojo there is something that I really don't understand nkibuuza nnyo abawala oba abakyala naye kyannema okutegeera mugamba nnyo nti let women support each other abakyala twesitule abakyala tubeere kimu abakyala tusse kimu osanga mukyala muno musitule but bwe basinga okweyuza bwe ntunuulira abantu bonna like amannya g'omenya ag'abakyala abagagga omenye bangi anti bemumanyi ku social media bemumanyi naye abasinga ato nammwe bennyini n'abalala bali mu America abasinga obanafuya abawala bannammwe n'abakyala bannammwe like ate nga mugamba abakyala twesitule kati really mwesitula mutya kati kintu kiri bwe kiti very financially independent yeah it is good era nange one of the things I really preach so much njagala nnyo abawala okuba nga balina ssente zaabwe kino kyo kya buntu kikikona kuba muwala kuba musajja I believe buli muntu ku nsi alina okuba nga after a certain age olina okuba nga osobola okwebezaawo kubanga kyo it's a must it is not even just nti ono omusajja oba mukazi buli muntu waliwo emyaka gy'otuukamu ng'olina okuba nga osobola okwebezaawo at least the basics you have to be able to provide yourself the basics kati Alan dulina kugamba Alan saagala ofune mukazi nga alinda Alani muwa transport enviiri zakusiba biki osimukwagaliza nakikugamba duli nga njagala ofuna omukazi nga ne bwaba tafuna nnyo ng'agezaako I rather someone atunda ebintu mu katale she wakes up in the morning and does something omuwala azuuka ssaawa 6 okubira omuwala ava mu buliri ngenda kukola njala ngenda osimukwagaliza I rather oba n'omukazi nti azuukusa agenze kaleero asuubudde ebintu agenze she's trying talina nnyo naye agezaako oyo ye mmanya nti oyo omukyala mukozi ajja kuva wanadde wano kubanga omuntu akola atandika ne kano n'adda mu kano kubanga nange bwe natandika I was trying I was at home with my babies bano abaana kale mbadde nkola nabo business tetuuse sizuukuse ku makya boom George alina business 5 natandikira wali nga abaana bato netandika ne kano nengattako kano you have to keep trying
So for me I believe nti buli muntu alina okukola. So nze sikwagaliza mukazi atakola. Namwe mwena abandaba omuwala bw'aba talina kyakola mu mwesonyiwe. Buli muntu alina okuba abo abantu bamenya alani omuntu amenya. Kati sikyagaliza mukazi sikyagaliza musajja n'omusajja simwagaliza muwala atakola. Ajje sifayo oba otunda buki wali zuka ku makya wekoleko bulungi naaba weerongose genda do something. Obusente bwo bukwate bulungi business ogizeemu mwezimbirawo nti alani bwofuna ekizibu mukyala wo wakiraleta ye ebitaano muli ekikomando. Not that naye atudda watunulidde alani ennyumba eri kuggwe school fees abana ziri kuggwe kati nga gwokola sente mmeka. Ne kati ate era abakyala bwe bamala okukola ezo sente ne bazikola ate mmwe bennyini mu abakyala mmwe mweteeka wansi. Kati nze siina mukazi gwenteeka wansi. Lwaki kiba bwekityo? Guba ziba mpisa za abawala emyaka gyo ng'osuubira nti wandibadde kyakulabirako. Ziba mpisa za muntu katulaba Alan, people come to me for advice nemba wa magezi because that is my nature. I'm always giving. That is who I am. Ziba mpisa za bantu kati waliwo abantu abamu nga yagala kusituka yekka. Abo tuyina bangi. Tuyina abantu nga yayagala asituke yekka. Nga ye mugagga mu family, ye mugagga mikwano gye. Yes, there are people like that. Nakulaba ng'otandise katulaba nze ntunda bizigo. Singa nalina omutima omubi singa brands z'abaana bala nzikuba. Nze ndaba abaana bangi bakola kyakala waabwe bintu byabwe. Sibayingirira. Ne bw'osanga omuntu nga wa mutima mubi atandika okulumba business yoyo, n'alumbe yoyo. Why? Baleke nabo bakole balina ba customer baabwe. Nze customer wali si customer wange. Okitegeera? Customer wo si owange. Nze nina owange mulala. Buli muntu muleke. Abantu namuswanga kubanga tulina this thing. Kankulenze Alan, I believe there is enough for us all. Jali ya bwatunda America nange juke ntunda. Talina sitoko asobola kuguza abantu n'abamalawo tamulina nange simulina. Nono omwana aniba n'abaana bonna abatunda ebizigo. Tewali muntu asobola kuguza Kampala yonna. Ng'olina bizigo byenkana bitya. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ate nze bembuza siboguza. Atundya mu America atundye mu America. Ate yes kati Alan olaba echupa ya wine najiguze walala, glass najiguze walala. Emeza ejja kuba company ndala. So we can all sell. Nze si believing anti no gundi bwatunda nzibaka abantu no. Ate ba customer balina okwesalira obogula ebya gundi ne bitakola jangu ogezeeko ebyange. Bwe bitakola genda oguzeeko ebyo eby'omulala tuli bangi. Okitegeera kati zetunda eddagala ly'amannyo. Ne waliwo Colgate, Sensodyne, Aquafresh, Dedident, brands zonna endala weziri. Kakyuka amaze situunda. Era nange ntunda ne mazaawo, nabo batunda ne bamazaawo. So abantu abanakyejjamu ekyo competition y'ekisiru. Ng'okola kikyo ababo bajja kujja. Tolingiriza, tolemesa. Ogwo omutima ogutayagaliza gutulimu nga bannayuganda kwesika. Gunda akola business wagagiremesa kati Alan byokola. Ne bali ndaba banavoko ba Jose nabo balina obutwe bakola. Mwena mukola byamwe. But we all have audience weeri abala babiri be balaba ebibyo. Okitegeera? Yeah. Katula ka social media abagoberera oli be bagoberera nze. Tulina abagoberezi be bamu. Ave wagundi nadde ewuwo. Kati gwe kikujjeeko ki? Bw'ona olumba ite kitegeeza. Olaba nze I believe etala yo teyaka brighter kubanga ozikize yoli. Actually I prefer tuli bangi kati nga zali mu business ya skin. I prefer tuli bangi abali mu yo business so that bwe bakucomparinga ku balala oli wakabi. Kati nze I feel proud nti Jojo nza asinga ekizigo kozi banga Jojo mani mu Kampala ate gwa ina quality kubanga tuguze ebyoli ebyo byebisinga. Singa sina comparison otegero kyanti oli wakabi nga tebena go comparing. Bali onobe. Yes, olaba ne waba muyimbi tosobola kukeera ku stage wetaga ba curtain raise okuyimbirako nga bwetegeka. Teri muntu akola show nagamba bala temujja kuyimba nzenzeka. Oshegera. Bogena ku show ya Chameleone kusooka ko bagundi bonna ne bayimba. Chameleone agenda okujja nga ne bali bamuyimbiddeko. So that means fena twetaaga ki? Bannafe okubeerawo.
So kino ekintu ky'okwesika is just inferiority complex abantu gye balina ng'abantu. Nze sigirina nti gundi akola business njikube. Tosobola kutunza Kampala n'ogimalawo. Tosobola. Teri muntu alina stock eyo. Tuba otuuka mu kikuubo nga bonna basuubuzi. N'otuuka ku Nasa Road printer baani nenga bonna bakola. So ako akatima ke tulina nti kubanga gundi akola kyenkola mulemese musike. Ate abantu kye batategeera okusooka si kwe kusinga Alani. Alani omuntu ayinza okusooka okukola ekintu ekitegeeza nti nno kubanga akusoose gwe togenda kikola. No. Tetwalina amamotoka nga abantu balina. Ne bwe twatuuka okugula ffe twagula te emmotoka nnene okusinga ezaabwe ze baagula. Abantu balina amamotoka nga toyina. Ate na teri gwe nayo Alani waliwo kati nawe olina emmotoka. But at one point you didn't have a car. In 2 years time oyinza okumpisaako zigu X ani. Nate kuyisiza. No yisa ne bali bonna abasooka. So okusooka si kwe kusinga te abantu beja ne bali kubanga gundi alina kino nawe ojja kutuukayo gwe nawe sigala nga weefubako. That omukisa gwe gunajja gukusange nga weetegese. Omukisa gugenda kusanga nga teweetegese. Nga omukisa gugenda kujja Alani. Gukusange nga teweetegese gugende. Gwe sigala nga weekolako chance ye ejja kujja. Nze nagenda Bulaya wano biti ne benasangayo kati mbasinga. Ne abasooka tugaba ne tunako. Abamu. Bangi mbasinga. Anti kyoba ngambye abamu. Yabamu. Ne ekyo kyo kati nali e Uganda asobola ofuna omukisa ni najja e Bungereza. N'atusinga fena ate basanzeeyo. N'atandikira te ku level ndala kubanga the circumstances tejenkana ate buli muntu ayina opportunities ndala. Gwe wagendera ku mama oyo akutwala onagendedde ku student visa. Onagendedde ku bufumbo. Ate amagezi tegenkana oli agenda kukola kali ayitemu. Oli agenda kukola course eri ng'eriko ssente nnyingi atandikire ku musala 10,000 nga gw'okyali ku 3,000. Okitegeera? So nze I believe buli muntu yeefubeko waali. Tofaayo bono onadduka mayiro muleke onoomusanga. Bw'oba tomusanze ekisooke dduka race eyiyo ogambe kati nganze Jojo nina wenjagala okutuuka njagala tuuka wano kanziruke era nze neewuunya abantu abalingiriza Jojo alina kino n'anyiiga gwe tunulire kiri ewuwo dduka race eyo kuba nange nziruka race yange nze nina ebiruubirirwa byange ne ngamba I want to do this before I'm 40. Before I'm 40 I have to have achieved this. Nina nange time limit yange gye ntunulira. Olinfo ky'okutunulira kiri mu maaso ge ali mu kutunulira kikyo. Ala tosobola tuuka walala ng'otunulira by'abalala tosobola. Kati ekizibu kiri mu bantu baffe ensaara n'anyiigira nti gundi alina kino gundi akusoosa okufumbirwa nawe ojja fumbirwa. Nze namukwano gwange afumbiddwa in her 40s. What? Afumbiddwa in her 40s abaana bonna bazadde omusajja yamufuna mu 40 abaana bazadde mu 40s nebwo omusajja yafuna millionaire. Bawe mugagga. Yes, twamusooka abala bafumbirwa mu 2 mu 3 ne tuzaala ne tukola biki nga mukazi wa tena na musajja. N'abeerawo n'agamba ne mune bwe yafuna omusajja yafulutukira mu millionaire ya musajja bawe mugagga buzibu. Yafuna omusajja amwagala. Azadde abaana 2 kati ali 45 yalina abaana 2 omusajja yamufuna ku 40 omwana we n'amuzaalawo ebito byatambula alina abaana 2 kati ali 45 ne bolaba obulamu bwalina n'ogamba tunuukira bwereere kati singa yadda mu kuloga nadda mu kukola na buli kubanga ffe tumusoosa ofumbirwa tumusoosa okukola biki but she just kept working on herself nasigala nga yasigala alabika era bw'omulaba okugamba nti wa 45 tusobola kikiriza alabika bulungi yasigala yeekolamu omulimu era yafuna omusajja mugagga ye muntu gwe mmanya alina millionaire bawe mugagga bana balina amaato alina eryato gana amaato nga munda oyingira nnyumba nnamba ye bawe alina limu talina 2 alina eryato limu kyeŋŋamba nti mugagga ku level nti alina eryato balipangisa libeerawo ku mazzi bagendayo ne babeerayoko weekend mu lyato nyine weebuuza ono mukatono muna Uganda. Alani nina abagagga bemmanyi bangi naye abaana bali confidential nnyo. Nina n'ennyumba gye nateekayo ku TikTok negamba ennyumba muna Uganda abantu ne basigalawo bannyumba kinga muna Uganda ate mukaka ate bombi bawe bombi banna Uganda omuvubuka n'omuwala. So kyengezaako okugamba kyo gamba bwala twesika nsaara kulowooza nti gwe togenda funa there is enough for all of us. Sigala nga weekolamu omulimu. Stop putting your fellow girls down. Sigala nga weekolamu omulimu omukisa gwo gujja kujja
bwekuba mukisa gwa ssente ogwo gujja kujja ate kumne ssente zigenda gye bazaagala. Ze siraba ki abantu beeyuza ebintu bino ebyensi sigala nga weekolamu omulimu ogenda okulanga nawe ssente ng'ozifunye ogenda okulanga naawe otandika ka bizinesi ko nekakwatayo. Nze alaninze nange obulusi ssente zenkola naye simanyi nti nali simanyi tisobola nozikola. Olimba? Just ne wano wensula nze nali manyi nsobola okusula wano nga president asula wali nga nze Jojo nsula wano. Waliwo ebintu ebimu n'ogamba kino sikikkiriza nti kyekintuuseeko bino byali birooto ngolowooza tesobola nakubeerawo naye everything is possible. Alan, everything is possible. Nze olunaku lwe nafuluma dealership nga nkutte empapula nvagula Range Rover nagamba buli kimu kisoboka tutiira bwereere tulina sigala nga tuli balamu sigala ng'okola sigala ng'oli mulamu bijja tusanga oba obifunye ku 40 oba ku 50 funa we can all achieve our dreams bw'osigala ng'okiremeddeko. So nze I don't believe nti gundi bw'akola kino sijja tuuka. I don't believe that. No. Twagenda ebulanga tulinayo kikaka tulinayo ebika tulinayo amayumba tulina gwomanyi tulinayo kati amayumba bwe ya property owners mu nsi ze batatuzaalamu. Everything is possible sigala nga weekolamu omulimu. Focus on yourself. Tomala budde ng'oleekaanira abantu togenda kyogenda funa mukati nze kanku example ogenda ku social media typing a comment eri mean ontovuma Jojo ogenda funa muki. It adds nothing to you. It takes nothing away from me. Naye gwe kikuba kugwe kikulabisa bubi. Kyabawulira kyagala okugamba. Era yagaliza naawe ofune bw'oba toyagaliza muntu yenna kintu kyo naye tolikifuna. Abantu beereetera ebisiraani. Kivula abantu bambagera sigala nga babonaabona kubanga ebisiraani babyereetera. Alani buli bw'oyisa omuntu omulala obubi nga talina kyakkoze kikuddira. Nze kino kyo nze siri nnyo mu byamadiini naye I believe ebikolimo gyebiri. I believe ebikolimo gyebiri. Kas bagita kas ebikolimo gyebiri. Kati abantu abamu bakolimire balina ebintu bye baakola oba bazadde babe baakola ebintu ate oyinza okulowooza nti no ng'olumyanze naye omwana wo naye gy'ali. N'abaana bo babonaabona buli kyokola otunze ettaka basome bagaanye n'ogamba abaana baabaki ng'ona bye wakola naawe. Ebikolimo gyebiri. Bajjajjawo baakolaakola dde ebintu. Nze saagala nnyo okuyisa bubi bantu saagala kukeera ku makya kyovula nze Alan sikeera ku makya nenteekako kamera nti nvume gundi olina vidiyo nti nze ntudde ku vidiyo nvuma omuntu ogirina nti nentula nengamba gwe gundi gwe oli kino ogirina nti nze Jojo nvuma omuntu. Abantu balina balubaale baabwe sinaga nsindikira balubaale baabwe ate nze nange it's not my nature nga nkuvumira ki. Why? Kiki oba okoze? Nze njagala actually nze njagala nnyo abantu abalina gye balaga kivulamu njagala Rosette akoze factory njagala musembeze nze njagala nnyo okulaba nti nosembeza abantu nga buli omu yeezimba tube kasaako nga tuli bulungi. Kati empewo kyakufuuwa esinjijjeeko. Anti ndokinga si bwoti bwewangamba e London nga tuyingidde ekizimbe tuli mu Winters nensigaa mu kikooti ne huudu noŋŋamba Alan bijjeeko siyamwe bijjo ennyugo ekyannyo nayo. Nye kati ogenda kujja mu ssama. Enyumira. Actually abantu be London nyongero bajukiza 28 tuli ku Royal Regency Afrigo Band 28 September. So we are coming there nga tulina Carol Nanton tugenda omulamu katunonyo betukomawo tuwunzike show after. Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. So tukoona mu segment yaffe ey'okubiri Allen Cruz gemanya tuli mu kumaliriza show yaffe olunaku olwaleero. Wala ne omwenge okulema enno okunywa. Jojo nibavuga. Empozi gwesonyiwe. Nibavuga. Kati wembeera abantu bayinza okuba omuntu omanyi omuntu abeera ku kamera okwo nga bwakubala
Otamidde? Kala nikakatandizikira. Tebalaba. Balaba. Ogamba Jojo kati otamidde wakanywa girasi 3 kuzo ani abadde azibala. Kala ni ebigambo bibuze. Kala kazikidde omwe ukakutte. Yakoogera. Kala omwe ukakutte. Negwe girasi yo tetambudde. Ebadde awedi. Kamaanyi. Red wine ali stronger. Kamaanyi. Bako ku mazzi. Anjagala kali Katonda. Onaakuwa Katonda. Awo mufiriji ku luggi ojja kulaba Katonda. Josetta gira Katonda mu girasi okaleete okongere mu kawa amazi. Ojja kulaba fridge awo. Fridge bw'ogigula eya wansi. Ojja kulaba ku luggi kuliko Katonda. Okalabye? Egirasi ziri wali waggulu. Nedda seeno awo. Nedda awo. Bw'otuna waggulu. Agirabye. Abatulaba abalungi oyinza okubeerayo ng'olina bizinensi yo nga weetaaga okukolera akalango ka bizinensi yo aka vidiyo. Kati muleetere waliwo n'amazzi gali ku fridge ku luggi. Kali konko naye waki okaagala nnyo Katonda ako? No, kankoledde nnyo. It's very nice. I love it. Kati ne glass ajja kwetabulira ono omukulu amanyi n'obusiga abunywa. Yeah, it's very nice. You don't bring the water with atandise oluzungu. the papers on it. Yes, this one. I don't like it. Okay, this one's fine. You guys. Ne Jojo otakola oluzungu ng'oyogera n'ebbaawo. Obimanyiira. Omanyi nagamba senga wange. Ali eyo London. Bamuyita Aunt Sarah. So nali mubuuza. Lwaki bw'oba oyogera nange? Ogamba, Alan, please send me that tin. Alan, send me that chair. Alan, naye ate bw'aba ayogera ne muwala we ayogera bulala. Louisa, can you please send me? Namugamba Sarah, nkwata mpola mpola. Accent ekyuka ng'oyogera n'omuntu. Kati tulaba bw'oyogera n'omuyindi oyogera oluzungu olubi. Bw'oyogera n'omunigeria oyogera oluzungu olubi. Bw'oyogera n'omuyindi weesanga bwesanze ng'okyusiza oluzungu lwo. I don't know. Simanyi lwaki. Kati bw'oba ogamba Mr. Taylor ntabulya kana akatunda omwoyo omugamba otya? Kati sisobola kyoga kubanga taliiwo. It comes naturally nga ndi naye. Kati bw'oba okigamba nze? Ngina kwogera nga njogera ne Alani. Ogamba otya? Accent erina autotune. Nina autotune nze golaba. Jojo mwekoza. Sikwekoza. Accent erina autotune. Omunigeria wajja weesanga weesanze ng'onasobola okwogera ebintu nga ye. Omuyindi najja onookosanga ng'oyogera nga ye. Ala n'obutuna buli konko nnyo obwo. Ate nze nnywa w'amazzi. Kyengamba this is a concentrate obuba bungi nnyo. Mukwano. Gwamanyi. Twaguze mugagga yaleese. Tekatuliye. Nze bw'aba konko nnyo ate asindukiriza emmeeme. Anti tuwabumanyiira buli oba mu bweyukke bubi. Tebuwooma. Anagamba buno bwenywa eyuke. Buno bwenywa nva wano n'ebicupa nga 10. Jojo accent mukola nko. Munene it comes naturally. Kankubuulire Alani. Simanyi oba kituuka ku balala. But it just comes naturally. So how do you say good morning? Morning. Morning. Kati ovaako kiboga good morning. Bwe mba njogera nawe njagala good morning. Ne bwe mba njogera nawe good morning. Yeah. Jojo nze kankubuulire nze bye byantamya abantu b'e Bulaaya. Tulekeemu. Mujja wano ne mutufuulira ddala abafala. Kati nze Alani mu bantu b'e Bulaaya tenze ndi kirasi ndala. Nze muntu atayogera na luzungu okimanyi abantu abasinga tamanyi njogera oluzungu bageze okumpulira nga njogera oluzungu ne beewuunya nze video zange ziba mu Luganda n'abaana bange bennyini mboogera mu Luganda nze oluzungu sirina kye ntwagaza ndogera bulungi ne I'm not bothered. Omuntu aba ayogera ne Jojo nga kati omuntu obumu exclamations ezimu twazimanyira zijja naturally kakininga n'ogamba okitegeera nga ne oba kale tomanyi nti okyogera wesanga okyogedde kati ne buli oba tomanyi oba okwogedde. Really? Really? N'ogamba muntu really? Oba omuntu akunyumiza emboozi wow. I like it. Alani oluzungu lujja naturally. Ejo I have my friend of mine. Nade njuga naye ku ssimu abeera eyo East London. So yabadde ngamba mbu Man City
yadda ngamba awagira Man City because yakoowa okuwagira Arsenal emmalamu amaanyi. So nangamba mbo, you know what, Alan, I love Man City. Namuga, what? Nangamba mbo, you know what? No, what, Alan, I love Man City. Namuga go. Kati bwagala agambe City. Who says Man City? Baba toboogera. Kati no gwe n'osaaga otuuka Bungereza nga buli lwagala luzungu lulwe. Nze nakkiza kati buli muntu. Olaba ne muna yakyusa. Alina okwogera oluzungu abantu bategeera. Bw'otandika zino accent of omuzungu ajja kulya nga oyogera nga tategeera by'oyogera. I'm telling you. Osobola okugana omuzungu takutegeera. Kati bawala bange bastruggling okutegeera oluzungu lwano kati babaddewo weeks batandise odutegeera. Baali tebategeera oluzungu lwa bannayuganda. Nga tutwogera oluzungu olulungi. Ne mwami Taylor naye asooka n'awuliriza nnyo. Kati bagamba mbuno ki? Baali tebabitegeera. Kati fe pronunciations zaffe ebintu tubyogera bulala. Gwe kankubulye obuuza omuntu ena abeera e Bulaaya. Bw'oleeta abaana wano, abaana baba tebategeera luzungu lwa wano. N'abaana ba wano tebategeera luzungu bano lwe boogera. Bagamba bano ndiri mukwano gwange aleeta wano abaana ne basooka beetunuulira nga bano bajjuzanya nga bambi kano bano boogera luzungu lwa wano. The kaboyi, the kagaalo, bano tebalutegeera. Ne after some time batandika okuwuliriza ennyo gamba ategeeza ekyo. Avi, is there a problem? Oh, just need to, it's okay, you can take it. Nange noneesanga mbyogedde. Katula kyekugambye. Otandika okwogera nga bo. Munnange ondabye n'amaanyi. Munnange Deki ondabye. So, by the way. It comes naturally. Kati owulira ye kati fe tugamba charger, yagamba charger. Omwiddaga just need my charger. Nange neesanze nga Avi. Nga nawe accent ekyuse. Kati olaba kyetwekoza. Kati olaba naawe n'omala ojja n'osiba ne mwami Taylor ogenda kwesanga ng'otandise okukyusa enjogera yo. Nkubuulira ng'otandise n'ojja ewange n'obeera kati ze kyalo kyembeerako bazungu. N'obeera ewange wiiki namba Alan. Ogenda okulaba ng'oluzungu lukyuse. Bw'ona ogenda e Nigeria n'obeerayo ogenda okukugera nga bo. Bw'ona ogenda e India ogenda kwesanga otandise okugera nga abayindi. Bwe kibeera. Nange ngenza okwewulira. N'aba South Africa katulaba abannayuganda babeera South Africa balina accents aba South Africa. Batandika okwogera nga aba South Africa. Kati nze mpulira Zari nga ayogera oluzungu lwe alwogera mu South Africa. Ayogera nga aba South Africa. Alina South African accent, yeah. Bwe kibeera bw'obeeramu bw'otandika kati tetwekoza. Okwekoza ko mwekuli naye nze nja kweyogerera. Osanzeko omuntu asukka? Abo mbasanga nnyo. Kati omunnayuganda olaba ne wano Man City. Anedde ekyo kisoko kireke ne wano mu Uganda tugenze wala. Bano abawana abatalina nko nnyonye mutuusa Kenya. Omusanga afokota oluzungu gwe. Nolowooza oba ava Bulaaya. Nina mukwano gwange muwala alimu Ebonizaawo. Afokota? Oyinza okulowooza asiba Bulaaya. Omusanga n'ogamba Queen lekeraawo. Oluzungu naye nga it's easy. Nze kale sikirowooza nako. Abaana boogerako mu Luganda. Alani, ekyo ombuuza kyabwereere. Okimanyi Luganda n'abaana bange. Anti abo tebamanyi. Baani? Abo. Eba nabo ku kamera. Abangoberera most of the time they will know it. It's one of those things I think when naina kasani ka social media yange things that made me stand out kulaba nga ntuma abana mu Luganda abantu gaba abana bona bogerera Luganda. It's one of those things that made me stand out. Njagala kwebaza ekintu kimu. Bali kwa mchala mukozi. Webale kusiima. Tebatera kukitwebaza nnyo. Jojo. Fafambukana n'obulabu. Gano mazima genkugamba. N'abatulaba abo. Oli mukyala mukozi. Olina ssente. Weekolera ebintu byo. Naye abantu bantumye nkugambe. Tirekeraawo okwogera ennyo ku buli kyolaba. Mb'oluusi osukka. Bo be batamye. Kati ddayo bagambe. Onobadde onobagamba? Gwe mwamyeko wamputtu. Agambye mujjewo olugezigezi
ennywabuugi baagiwa mulimu gumu gwa kulya na kwogera oba bo ennywabuugi zaabwe bazikola ki oba kunuuna biki eyange ennywabuugi ekola gwa kulya na kwogera gwe mulimu gw'omumwa bagambye kola content waba wa bizigo ddagala ly'amannyo komaawo dayo bagambe nabo bakole content abasanyusa apo siza bajjajja baabwe bazijeko olugezigezi tebazirinaako gundi tebalinamu investment mu app zino zebakayanira dayo bagambe gwe mwantumyeko wamputtu abagambe mujjeko olugezigezi bazijeko olujanja ate sigenda kubanga tinategedde nti byenjogera birimu eggumba siri wa kusirika meanwhile njagala ku meeting gundi Muzeeyi Magala ndowooza Muzeeyi Magala ayinza okuba taata wange nze ndowooza Muzeeyi Magala taata wange lwaki buli kimu kyali kyendi seba nk'omuntu gwe nfanagana naye embeera kati ndina feeling Muzeeyi Magala ayinza okuba taata wange nga sikimanyi nno Jojo naawe weesiba kubagenda nti baba bewaffe banninde Muzeeyi Magala byonna byayogera nze nange byenjogera nengamba siyanko omusajja nga tukwata that the way he delivers his message is different from the way you deliver your message. Tetusobola teri muntu alina delivery yemu tekisoboka nemba balongo batulina mindset yemu so nina feeling ayinza okuba Muzeeyi Magala taata wange simanyi oyagala mulabako before you leave. I would love to. Okay, I'll talk to someone. Naye abeera mu kyalo ffe tulina okuvuga ne tugana timulaba abeera mu kyalo Muzeeyi Magala bonna kundowooza abeera mu tawuni wali baŋŋamba oba abeera eyo saidi zeweeyo wala era walako okuva e Kampala Luweero njabuuza naye nga kyemanyi abamwagala bagenda gyali njagala mu meetinga I think ali so direct kankubuulire sibeera nkawo nenjagala okumiitinga omuntu gwe njagala okumiitinga Muzeeyi Magala akunyira byayogera tulina obwongo kati ye musajja ate mukuluko nze ndi muwala naye nze ndaba buli kyali kyendi mu ndowooza ojabuuza mami bwakuwala nakolanira ddala kale ankolera ainake yagambye mbu yayita ku maka abuuzaako amakaana mukoowo alinga nze mukoowo kale buli bwemuswa nenganirira omusajja nje kwa taata wange sikimanyi naye oba osanga Jojo obulamu bwakunyigiriza nnyo n'okoowa kama n'akuta n'ogamba alani sijja kwogera bintu binanyiza abantu naye mama wange oba omumanyi wamulabako sijja kugamba nti nakulira mu nnaku sijja kyeteekako sigenda kunyumya bisitole kufuna sympathy omanya abantu balina okujja anyumya bisitole afune sympathy sina story ya sympathy ya kunyumya wakulira mu gate that was the normal stuff oli mwana mu kikomera pozi wangamba gwe n'okuvuga kagaaliko nga bakusasula kati nze nali mwana wa Musama ffe twali ffe abatata baffe bali abasama abasooka etata yali abeera Bulaaya era abeera Bulaaya nze nali mwana wa Musama nga beera Saudi era abeera Japan nali mwana wa Musama era nze ebintu ebimu washing machine biki twakula tubirina yabituweerezanga microwave era nze ndaba abantu nga bavuba olina amaalo n'enseka nengamba nze nakula nina washing machine awaka paka kati ekyaliyo it's something etwamanyira tata afya bituweerezanga omanye kati abantu bali Japan nga aweereza obugaali biki atikazi tipa biki nze nakula ndi mwana wa Musama simu biki byonna byaliwo awaka so for me era wangamba yadde mu wakula oli Musama muli bana abasama era gwe sente wali ozaagala kuva buto this is the thing tata was bintu byakoze katata wange ebintu byakola bibye I don't believe nti byange I don't believe that tata wange yagenda nakola natusomesa ng'abasama bonna be bali yagenda gye yagenda n'atuleka n'atuweereza school fees n'atuweereza byonna bye twalina zezirina zi DVD player Walkman buli kimu ekyaliko ku mulembe ogwo twakirina Nintendo game zonna buli game eyaliko twagirina PlayStation byonna twabirina waka there is nothing we didn't have at home because buli kimu ekyali ate Japan ye technology Japan mungi kamera twazirina buli kimu twakirina buli kimu he sent everything na twakula nga tubirina washing machine twagirina microwave era abantu bagamba bano balina ekyuma kyotekamu
emmere n'ebuguma nga bajjawo ne batu I remember baneighbor waffe bajjanga ewaffe nga bazze kulaba bintu. It was like a technology home. Abantu bajjanga ewaffe okulaba washing machine tubateekamu engoye ne zeenyoola ne zivaamu ne kikuba bwesi ne zivaamu nga zikaze. Era abantu abaana bajjangawo just kulaba kyuma kyammwe mulina ekyuma kyoteekamu engoye ne kyoza engoye. Smart house yokayoka gye mutaalina. Nze kati ebitu kubanga I grew up with technology byaliwo awaka. Like ebintu amaka agasinga bye gataalina. Kati there's one thing I knew we had most people that people didn't have ku kyalo twalina essimu. Landline. Nga abantu bajje ewaffe n'omusanga mu ddiiro nga zekwata ssimu bagenda mukubira ssimu kuva America. N'ogamba oyo azekwata ssimu muganda wagenda mukubira essimu n'atuulawo mu ddiiro. Era nga mu ddiiro lyaffe libamu abantu random people bazekwata amasimu. Nga bamu batambula n'aveeka wempa gy'akwata essimu ewaffe. Kubanga ffe twalina essimu awaka. Nga think ffe abalina essimu nga mayiro ne mayiro ffe abalina essimu. Nga buli muntu alina omuntu webulaaya bagenda kukubira essimu ng'ogende wa Nnaalongo n'ojja n'otuulaawo mu ddiiro bakubira essimu. Nga mulina essimu n'eddeeke. Ebyo byali bya bulijjo ebyo byali abantu bajjewo mu kulaba firimu. Ebyo kati firimu biki abantu abala babirina n'essimu was different nga okuba n'essimu kyali kintu ky'amaanyi. Kati nze ebintu ebimu it's normal. Nakulaba webiri it's not so saagala kunyumiza nti no nakulira mu nnaku I'll be lying. Era tatange nansanga nanga ne biki byoyogera gwe. Biki kye mutaalina. We even had more than other people had. So go kugenda bula it wasn't because Uganda eganye Anze I believed nze paka kati Alan. I believe I was born in the wrong country. Nze nava butonga naita mu America. Sigezo kyeyongerayo. By America because America was the country we knew. Teri muntu yayitako mu Ngereza twayitanga mu America. Ayambadde ngo mu America. Awunya dollar, awunya biki it was the terminology ze kuva ddanga neeyisa bwentyo nga embeera zange ndi mujja gunyambala. Olyogenze ku America. Actually I've never been to US. Sure. Never been, yeah. Sigenda ngayo. Ate ngo olina obusobozi na buli kimu ekyo. It's not that saagala oba biki ne I've never sikirowoozanga kunyaga twa. No, I travel. Sifunanga konsonga entwala. Nsobola ogenda I've been to other continents. Nja genda bwe mba njagala sigamba nti njagala twala sisobola kulinnya nnyonyi nti ngeze kulaba muntu America. That's not a reason. Nja kutwala abaana bagala genda twagenda Disney Paris, abaana bagagenda Disney Florida. Wona ayagala ogenda Disney nyanga batwala maybe next year nyagala batwala Disney. Kati nja kuba nsonga nnene kugenda America. Leso akulinnyira muntu nnyonyi nti ngeze kulaba muntu. America wala nnyo okulinnya obulinnya. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 okuyingira mitwalo ebiri yebi mitwalo etaano hademiza milioni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyonga karakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujje muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kugana bakomedians batikitokers sawa bbiri ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujjo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete ngatenedde omusente. Actually wetuviddeko awo obadde oŋŋamba nti ewammwe abaana babagamba nga nobaga nti jojo temwasombanga mazzi. Nali kugundi ku Facebook waliwo omwana twakula naye nagamba gwe nkujjukira twasombanga amazzi nga mwe temusomba amazzi ne mugamba why nagamba kati nga zisitegera kikyayogera nagamba yatunga twabuza lwaki temufuluma kikomera kyammwe mujja tusomba amazzi nga twalina tap but then I realized not everybody had a tap. Nano tap kyali kya bbeeyi. Naffe akatundu kaffe we twakulira ekitintale ng'abaana abalina taapu ewaabwe. Ate ngamba nti mwatunyizanga nga mulina taapu ate kati mutunda mazzi. Nga balina taapu abamu batunda amazzi nga batunda amazzi. Kati nenga ndi katulya ebintu byajjukira nenga abijjukira. Nangamba nga mutunyiza mulina taapu temutunda mazzi. Tubeere mu kikomera tuvuga obugaali. Bana twalina omwana kusomera eyo Jojo. Nga bamupakingira omugaati omusige Blue Band n'amagi ne kwencha nga muli mu kisulo mu primary like mu lunch box ke waliwo containers ze bateekangamu boto nga yeebase bweti
kati nga bamuteramu omugati omusige blue band amagi ne sausage Ngabikuluma. kati nga tata we amuleeta maika maika ne bamudropinga fene tujja nga batujja bwe tuti ku macha bwe ebintu emunanga abaana abato babeera babijjukira kati nze essomero bawulange basomeramu abaana bagagga nnyo kati mwana yambuuza mami why don't you have a Rolls Royce ne mugamba mwana wange bwoleka kubanga alina munne bazadde be gye bamuleeteramu ku ssomero ne mugamba mwana wange bwoleka I even work hard mbenga musoma ne bana abaana you have to feel privileged to tula mu kirasi n'omwana ajidde mu Rolls Royce soguma ninga bote bakitegeera so ebintu byenzijukira bambi era nze even the first time my mom bought a phone twasanyuka ewaka mama aguze simu ne kati ate olaba Nokia 3310 eyo simu yali ya bbeeyi esimu yali ya bbeeyi esimu yali ya bbeeyi 3310 nga ya bbulu kati 3310 kankunyumize nasooka giraba na desire ku ssomero Luzinda desire yajjanga desire Makerere High wasomako ne desire ne MC Cats baali bagaga MC Cats nga be bagaga b'oku ssomero ne desire nga ajja yevuga maka tu nkubuulira buuza abaana basoma ku Makerere High bo bali classes gundi kale class higher nga desire ajja maka tu nga yevuga nga akwata 3310 ne MC Cats oyo nga bagagga MC Cats era bwe mutuyanga mu MC Cats bagagga Cats ne mukareyo nayo olanga adna class Cats balinga bagagga naye era sobe Makerere High okuli abaana babagagga okwo ne desire sirimu erabira nga ajja yevuga nga abaana bakwata amasimu ku ssomero ate mwe abaali ababagagga kati nze ate kati naye okugambira kati ffe twali nnomo nze gami nali mwana wa Musama tata affe yatuweerezanga ebintu nga tubirina awaka tiyatuwanga ssente si byakujajaanya nedda atuweereza n'agamba mbaweereza microwave mbaweereza bino ebintu nga babiweereza mu containers yaweerezanga nga ebintu birina awaka nga bojja wako gamba yinga mulina ebintu naye nga nti cash nti abawe naye tatuwa ssente paka katata wange za mu secondary yali yevuga Desire yali yevuga Desire Luzindo she was the first person I saw nga yevuga naye bwe yajja okukola ebibuuzo kubanga bali mu senior 6 tuli mu senior 5 yajja okukola ebibuuzo be nga ali lubuto lukulu naye omwana alina okuba yamuzaala ku 18 oyo yali lubuto lukulu naye nga ajja yevuga ng'avamu mu mmotoka ye bw'ati nayambala jampa ye kaka 3310 okajjukira nasooka giraba na Desire abo bosi libeerabira nze Desire yampushinga ne ntandika okusaba emirimu ku zi TV nga ba Desire bakola ku WBS nga njagala kubeera ku TV nze Alani kuva buto nga njagala kubeera ku TV ba Desire nga bakola ku WBS ne MC Cats yakolanga ku Teens Club tumulaba ku TV tumulaba ku ssomero nga serebo muzibu mwe mwakalaba MC Cats nga tumulaba ne tujja ku ssomero tumulaba nga katambula we kati nga kalungi MC Cats nga mulungi gali handsome amalala yali okay naye nga mulungi mu face nga mulungi Desire nga alina ebbina ng'alina akawato bwe kati togenda okudaba okulaba omwana ng'ali lubuto naye ng'ali mukwano gwange bambi nga nze okuva dda neekwata kubana gye balaga nze ali handbag Desire simu ki gye wasooka okukwata Motorola bagitanga Motoreza nga kafulipinga bwe kati kategedde nga kamutawaana so okuva ng'ebintu biri bwe bityo naye nasaaka okusaba emirimu nako okusaba emirimu senior 6 vaka aba Desire abaali bakola ne mugamba tufunye otya omulimu neteeka ya application Teens Club but yakolanga ku show bagitanga yali weekend or something nga already abaana nga balina emirimu abo yamala okuzaala ne bamuwa omulimu kutema naye nga nkubulya bali oli omwana alina omukisa Desire abantu abamu tebabonyeebonye tebamanyi nnaku ate family gyavaamu balina ne MC Cats family nayo balina Cats nga bayitako ne mugamba maama nga mulungi ora kati okulaba kakuze kakyalabika bulungi naye Cats yali mulungi twabeerawo nga bali awo 17 na 18 nga balungi Cats mulungi naye omuntu ateegomba ku Cats nga amulaba ku TV kati ffe tusaasire twamulaba nga ate nga ali class ahead nga mbalaba nga bayitawo baana ba senior 6 Cats yakuli waggulu ne Desire bali class ahead Cats yasomako ne Desire bali mu class yemu ne Desire era balina okuba bema ssomero lyerimu simanyi baali bakola combination yemu naye nga serebu muzibu ng'ali ku TV ng'akola ku Teens Club nga ffe tumulaba ku TV tumulaba ku ssomero nga balina amasimu abo boolaba
nga tebali akatogo ka kusomero bali babaleetera gundi awo I feel like chicken tonight ate wasomera mu Wandegeya mutusaasire ffe abasomera mu kibuga okusomera mu kibuga kike mu kirala eyo Makerere gundi yali ekkiriza buli kimu twali balalu nnyo simanyi nakumanya oba twasoma tutya omwana bamukiriza okujja n'emmotoka Dize yajjanga yevuga walinga n'omwana bamuyitanga bacu ajjira mu serike ya yero nze nagamba naye nina okuyiga okuvuga nayiga okuvuga emmotoka nga ndi 19 ng'abaana bonna bennetonde bonna bavuga naye nga nina okuvuga ganfa kale prom party yamwe yali etya ebyo tebyaliwo Rivers party tebyaliwo just baana bagetinga together ntugenda baka Hotel International emuyenga bwe bityo bwobudongo bwe twakubanga Hotel International emuyenga awo naye nga abaana balina ssente mwalingamu abaana babagagaawo amajjojo kati at least I can kati nga nze tunulira obulamu bw'abaana nga nina ovuga emmotoka abantu mwe mutulekeemu ngola abantu bomanyi nti bano tebansinga myaka mingi oba kusinga kinene ku mwaka gumu oba ebiri nze nesimba kuba prefect tebabumpa saatawaana saagala nnyo leadership saagala buvunaanyizibwa naye nesimbawo tebampa sijja kulimba tebampa naye kuva dda nnina olugezigezi era kyekyanyumisa ate olaba jjojo olugezigezi ne banyima olaba abantu nga mmwe ate twali ku Bishop's Prayer neyo kirangira awo Luzira naye nga balonda omuntu nga jjojo ne bamuwa obwasijje sijje yani chief judge ninza kwanja bakuba like chief judge aba head of even all the prefects and bichi ne balonda oyo omuntu nga akola decisions ezize like asobola okusanga n'agamba nti naye gwe owunya tona batokola boti go home nzira ina ngolugezigezi naye nze ate olugezigezi nga balukuze n'okukula then actually nali manyi wali obaddeko sijje mu ssomero baite bajja kundonda n'olugezigezi lungi kwa bisere bisinga amasomero naye bambi mu bantu bemmanyi abakakamu Desire mukakamu twabanga ne Desire ayogera amanyi bampitanga tijje ku ssomero why I don't know I was just tiny bampitanga tijje okay TJ can you just get that Desire watu bayogera can you please get that namukakamu ngaba ne sente bando ya sente ina akanya akalungi mu high school nze nkyusiza amanya golaba nze nina amanya aliko TJ kati ndi Jojo mama kagane buli wenkyusawo ina erinnya eppya abaana bajjanga ewaka nga bagamba mami TJ wali kati TJ yani TJ yani ate kati awulira Jojo nagane mwana wange nazaala gwe buli bwe tukyusa buli episode mba n'erinnya eppya wow but you onyumidde obukaabo nze obulamu bunyumire kwa nze nesindika and being around people nze sigambangako but nakwegombako nga ozanyamu akakazannyo kamwaka hand in hand kati olaba ebyo byonna ebyo hand in hand badizabe bansindika nga nkulaba nga ngamba kana akawala akatoba kafunyemu nali muto mwaba abaali bazannya nze era singa obuto I was a teenager then like Katsoyo inspired so many abaana nga tubalaba ku screen ne batusindika people can inspire you in ways you don't understand being around but Desire bani batusindika zinagezako n'okuyimba nakolako backup ku Sabrina Azize golaba Desire nantwala Desire no ganjagala nantwala tugezaako okuyimba naye abula Alan nfafambaganye n'obulamu kati Desire batandikira Desire Sarah zawedde waliwo ogundi batandikirawo okuyimba kanange njagala kuba muyimbi TJ nengendako for vocal training aku national obulamu buno tubukuta amatayi bwobugana ng'okwata ekirala nasoka nembywanengane kati waliwo abantu abatumanyi tubukuta amatayi kino bwe kigana nga tukwata kino katemba namukolako okuyimba nakukolako neza ate mbusuubuzako okutunda ebintu bane wanyumira ng'okafe mu hand in hand nga ndi serious nzanya gwe no katemba kati twamala hand in hand batuwanje ne batandika gundi eyo eta factory nengamba banzi ate nga nina okusoma nengamba ate kati nezira mu kusoma ate n'okusoma ate but are those people still your friend especially Fun Factory muna ngati kati engage nagenda ebulaya we banda no I'm sure banda abagamba like Richard Twanji
Andudde omula tuje twandi ali brother wange baba ne gundi yaabwe nno. I would love to see but nali ndiawo kwezi kagando mmanyi Q n'ampandika n'agamba ne Natalie yokyali neddalu Sure. yampandikira ku Facebook n'agamba Natalie I'm happy for you okulaba nti ovuddemu omuntu ne mugamba ndeka bandaba ku setting bana ku setting andika wala katonga bandaba neyiyanzijawo ne kabandabirira bonna ne gundi ani ono kati ali America Patrick Omujuka ngaba bandabirira bambi bana akukahandi actually atalabanga ko Jojo nga kati abantu abamu balowooza twakatandika genda ku YouTube osemu hand in hand kati obatumye ka Jojo ko Jojo papaganya n'obulamu obanyina ngo olusantu bambuza but how old are you kubanga twatandika okukola nga tuli bato kubanga kati omanyi kati twatandika okukola nga tuli bato we started as teenagers Alan mbadde nkola since I was 18 hand in hand 18 twali bana bato nenga tukola kati omuntu akusange na akumanyire nti obitu you're lucky what do you mean I'm lucky twatandika okukola nga tuli bana bato ebyokola twabikola dda I deserve all the success I have acted buli kimu wakikola Alan buli kimu zina tundako n'emmere nga tusubula nga tupangisa loole ne tusubula emmere Alan buli kimu tukikoze kati omuntu nakusanga we deserve the success we have but tuleke tweyagale tube n'olugezigezi we've worked and earned it. Thank you so much Jojo for you sisobola kusukako wano olunaku olwaleero but otherwise tewelabira kuyitako kliniki yaffe ne Jojo eri awo Lugogo Forest Mall wetuli bulungi nnyo yingira jangu supporting Bantu Aesthetics nga tetugenda kwerabira bw'oba olina ekizibu ky'amannyo gakutawanya toothpaste wange yasinga Avien Natural Herbal Toothpaste toothpaste gwolina okuba ng'okozesa atamanyi bizibu amannyo ganyenyera amannyo gavaamu omusaayi ebibuna ebizimbye akamwa akawunya bw'oba obonaabona n'ebyo ebizibu ng'onoonya product enekkolera nga togenda kumala ssente ng'onoonya kino toothpaste oyo gwolina okuba ng'okozesa nammwe abalina abavubuka ng'olina ekizibu ky'olusu omanyi kaddiyo kankakambwe bw'oba olina ekizibu ky'olusu ng'omuntu ne bw'onaaba olusu lwakulemerako tobeerawo ne bakuvuma nti owunya obadde biki jangu kuwa eddiyo etagenda kuvaamu omusana ne bwe gwa wakagutya ogenda sigala ng'oli fresh enamba gye mulina okuba bw'oba mwetaaga products zino n'okujja ku clinic oba olina ebizibu bya skin byonna eri 0702 846530 0702-846530. Okay. Thank you so much, Jojo. At least for the time you've been here. By the end, nja kugamba nti yadde abantu oli asobola okwogera kino naye olina kyonyongerako ng'omuntu. Alan kino kankikugambe. Aboogezi balina okubeerawo. Bagamba ebinyonyi bigwa ku muti oguliko ebibala. Bwolekerawo okwogerako kumanya tokyalina mulamwa bingi byonkoledde bingi ebiri mu pipeline bingi bijira but ntulamawo nenga okay thank you God for giving me such a friend bane mbabulye mu nsi mu bulamu buno Jojo bwoba n'omukwano gwokera kumanya n'omugamba nti hello Jojo nti yes Alan Jojo njagala emitwalo 5 nakubuzabuza Alan which number this number okay amanya galina ate Alan nawe kanchi Alan kinekirala you're not mkwano are taking other people for granted though obuyambi mbukuwa ne sigwa kuba simu yange abantu bayinza okoza nti osiba ku simu yange Alan olwawo nnyo kunsaba sente olwawo nnyo kunsaba yabwe nkulaba ngoze manya obuyambi obwetaaga kubanga sigwa omuntu abeera ku simu yange Alan tosabiriza ogwo muze togulina bw'ojja mba ntegeera ebitala bikwatidde ddala. Otherwise, thank you for the treat. Ja kusaba retuliddamu okweraba tuliddamu kweraba ba London watulibeera ku Regents wonna wetunesanga ba products zaffe but I wish you the best. Me too, I wish you all the best. Njagala ogaggawale nnyo. That's the mission. Mama kwagala nnyo ambuuza nnyo oyo mukwano gwo wamugjawa muna ebizibu sometimes nange bakimbuuza nti Alan mwesangawa nengamba buno bulamu. By the way, someone told me nangamba olaba Alan is enjoying kale olaba kabata oyandi badde kabata and I was like you guys I met Jojo even before. Way before no kabata so I see comments ngoli agamba way before like 2 years ago we've known each other like 2 years ago kabata siweza mwaka nga mumanyi so atengera kabata nze namwe namba ya Jojo. True. Yeah so
But otherwise, all in all, I'm fine, I'm okay. Mweba nnyo kunjagala. Ababagala nnyo interviews affe ne Jojo, wait for us nga we are in London. Ate bwe tubeera ne London tukola bingi. Anti kati nkuwa olunaku lulamba. Oh, biba bingi. Sanga kusukaku wano for today mbadde ne Deki, Jose, Kim, Hogan, Sharif. Kim ebeera nnene nnyo okulaba nga ate tukutuusaako ebintu bino. Ayagala okulangako naffe ng'oyagala olangira cruise exclusive jangu tutunde business yo tugyongereko. Enamba eri 0758267573 mbadde nongenda ga personal line 0758267573. That's the number you call. Alan njaga kulangako naawe tutule twogere. Thank you so much for watching. Okuva gye twatandikidde okutuuka obudde buno nga tumaliza. For now, I'm out. See ya. Bye bye. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulira mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Jahazi pia munyonyonga musanvu September 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agera kuchakala Jahazi pia munyonyonga musanvu September 2024 okuingira mchwala ebiri yebi mchwala 5 hademiza milioni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyonga karaka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideri n'abasaideno mwena mujja muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kogana bakomedians batikitokers sawa bire z'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbaleete gatenedde omusente